Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Waliwo eyambuuzizza ku nsonga ey'eddagala eryo ery'okunaaba nga lirimu amata, n'ambuuza nti amata gano nga naabira mu ddagala oba we mala okunaaba eddagala olwo ne nzizaako okunaaba amata. Yabadde abuuza nga ayagala kumanya. Ekintu kino kye njagala okubuulira, amata gano oteekeddwa kugateeka mu ddagala eryo ly'omaze okuyenga ly'ogenda okunaaba. Amata olina ganaabira mu ddagala, oba okitegedde bulungi nnyo. Kasita omala okuyenga eddagala bulungi nnyo, eddagala eryo n'oliyenga bulungi ne liggwa, kati kwata n'amata ago ogayiwe mu ddagala eryo. Ofuna amata nga si mangi, just ofunayo amata nga matinitini, n'ogayiwa mu ddagala eryo. Bwe kityo bwe kiri, kwegamba okutwaliza ewamu amata oteekeddwa ganaabira mu ddagala, so si ganaaba gokka. Oteekeddwa ganaabira mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba. Muza kyekyo wabadde oyagala okumanya, wabadde oyagala kumanya nti amata nga naabira mu ddagala oba nga naaba gokka, olina ganaabira mu ddagala. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.